Omusumba Aloysious Bujjingo owa House of Prayer Ministries International bw'abadde mu kusaba ku Land asabidde Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II bw'atyo ne yeebaza Katonda olw'okumutuusa ku mazaalibwa ge ag'omulundi ogw'71 ag'ekitiibwa. Yakusabira Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Kimusse emikono gyo waggulu, tumusabire Mukama mwongere obulamu, nga tusaba sooka weebaze Katonda. Sitaani yeegezaageza mu Kabaka waffe, naye Mukama n'amuwangula. Omusumba Bujjingo yeegatiddwako ekibiina ky'abakkiriza ku Land n'ategeeza nti Sitaani bwe yeegeza mu mwana wa Muteesa, Katonda yavaayo n'amusobozesa okuwona. Mukama tuyimuse emikono nga tukwebaza ffe baani okubanga tukyayina Kabaka mu 2026 ono, Kabaka waffe owa Buganda nga wezeze emyaka 71. Taata weebale. Asabye Katonda ayongere okukulembera n'okuwa obusobozi Ssaabasajja Kabaka ng'alamula Obuganda. Weebale okuwangula olumbe lwali lumutawaanya. Mwongere amaanyi tumuyimusa mu maaso go. Mwongere okuwonyezebwa tumuyimusa mu maaso go. Mwongere amagezi tumuyimusa mu maaso go. Mwongere obulamu tumuyimusa mu maaso go. Alamule mu bantu be Buganda. Ayongeddeko nti Kabaka ye muntu atasosola mu bantu, atayaniriza buli omu. Ate ye Kabaka atasosola mu bantu n'amawanga gonna agali mu Buganda, ate ne Uganda okutwalize wamu n'abali mu mawanga g'ebweru baganyirwe mu bukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi. Tumimusa mu maaso go, mukuumire ddala. Munnabuddu ayongedde okusabira abaana b'eŋŋoma, abalangira n'abambejja, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Omutonzi abongere obulamu. Mukuume Katikkiro, mukuume abamuyambako ba ministers bonna, bakuume abakulembeze paka ku w'okukyalo bakuume. Taata twongere okuyimusa ennyumba ya Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi II ogikuume. Maama Nabagereko omukuume. Ssanga lya Mbogo omukuume. Semakookiro omukuume. Abambejja bonna n'abalangira obakuume. Olulyo lwonna olulangira tuluteeka mu maaso go. Omulangira wa Ssajja n'abalangira abalala bonna, Taata tubateeka mu maaso go ne famire zaabwe. Obakuume babeere mirembe n'Obuganda bubeere mirembe. Asinzidde ku Land era mu kusaba n'asabira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne yeebaza Katonda olw'okuwangula akalulu ng'ateekateeka okulayira. Yoweri Kaguta Museveni, pulezidenti w'eggwanga lino, ateekateeka okulayira olw'okulondebwa okw'amaanyi ennyo okwakaggwa mwe yawangulira n'ebitundu 71 n'obutundutundu. Taata His Excellency tumuteeka mu mikono gyo. Maama Janet Kata Museveni tumuteeka mu mikono gyo. Bongere obulamu, bongere amaanyi, bongere ekisa, bongere obujulizi mu nnyumba yaabwe n'abaana baabwe. Bongere Mukamange Taata Oweekitiibwa Pulezidenti, muwe amagezi, muwe obulamu, muwe obukuumi, muwe ekisa. Tukwegayiridde kabineti gy'alonda aleme kubanga yagironda, naye ng'Omwoyo Omutukuvu yagironda okuyita mu Yoweri. Mukama musajja oyo mukozese. Ekisanja kino ekya 2026 okutuuka ku 2031 Uganda esingire ddala Bulaaya kubanga kisoboka. Ayongedde okusabira omuduumizi w'eggye ly'eggwanga UPDF General Muhoozi Kainerugaba wamu ne First Family yonna. General Muhoozi Kainerugaba tumuyimusa mu maaso go, naye era ali mu sizoni ye y'amazaalibwa ag'omulundi ogw'52. Weebale Mukama, weebale okukuuma General Muhoozi Kainerugaba n'amadaala gonna g'omulinyisiza okutuuka ku ddala kaakati nga ye muduumizi w'ebyokwerinda byonna. Commander Defense Forces General Muhoozi Kainerugaba, muwe ekisa ne famire ye. Wamukozesa mu biseera by'okulonda. Omuliro Sitaani gwe yali akumye gwonna ne guzikira.
yongera omukozesa Uganda etebenkere mirembe. Tusabira Commander in Chief, tusabira CDF, tusabira bakamandazi bonna, tusabira abakuumaddembe bonna abali ku booda zaffe, abali mu mawanga agatwetoolodde, abatuviirako okuŋŋaananga ne tusaba bwe tuti mu mirembe ne tuddayo ewaka era ne tukola emirimu. Bonna tubayimusiza mu maaso go. Emirembe gibeere mu Isirayiri, emirembe gibeere mu Uganda. Taata, tuyimuse eggwanga lya Isirayiri, oliwangulira entalo zonna. Byola Gabriel ku Rasot TV Omunnyo.